Ekitundu ekyokubiri, Yezu bamutikka omusaalaba. Yezu Kristu emigo gyali gimumazeeko olususu, era baamala gamutikka omusaalaba omunene ku mubiri omwereere nga tebassaako nkata. Yezu n'agenda ng'agusitudde nga tawalula muwalule. Yagenderera okutuyigiriza obutamutenguwa mu ddiini n'obutanyiigira nnaku n'endwadde ebiba omusaalaba gwaffe. Ayi mulokozi wange, gw'atalina kabi, era n'okkiriza okutwaza amaanyi omusaalaba ogukuzitoweredde gutyo, ffe nno bannannyini musango tukyadduka tutya obulumi obutusaanidde. Tukwegayiridde tuwe amaanyi ag'okugumira ennaku zaffe eza bulijjo, tulyoke tusasuliremu amabanja g'ebibi byaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.